bw'endwadde y'akawuka ka mukenenya. Sinzi musumba nti oli mwami omulamu bugamba nti tulwanise akawuka ka mukenenya ng'abaami mmwe basaale eri okuyamba omwana w'obuwala okulwanisa akawuka kano. Oyinza kuwa bubaka ki abaami abadeeyebwe oba abakulaba? Abaami obubaka bwe mbawa kwe kufuna omuntu ng'oli wa buvunaanyizibwa era oleme mufuna muzannyira akawuka kasinga kuva mu kuzannyira ku bulamu bw'abalala. Okimanyi tolina gy'omulaza omufudde nga kyakuzannyisa so temuzannyazannya na bulamu bw'abantu. Oba omwagala mwagalire ddala, bw'oba omwagalidde ddala mugoberera emitendera akawuka muba mukaggalidde kubanga okusooka kwamena mugenda kubeera mwena okubala ebbanga ggwanvu. Olwekyo kitegeeza musobola okutuuka okugenda okukyala nga maze okwekebeza mirundi nga mugimazeeyo. Okwegatta tekubangako kubi, ekikufuula okubi kwegatta kutali kwa buvunaanyizibwa oba ntegerekeza. Your sex is not bad, but what kind of sex do you play? Are you married or you are just a player? Olwaza bulwaza, butambuza bulwadde, oba baana mbuto zitalina muntu agenda ziyamba. Akuzina abaana baffe tubalaba bonna bagenda walabu okuba kyeyo kuweerera abaana be bazaala nga bali babiri owokubiri talabika. Weewaawo omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka gugamba ffe abasajja kubanga ffe tuproposinga naye nange njagala okwongerezaako nga ngamba nti abawala mubeere beegendereza muleme kubeera nga mwesiba ku bantu abali feeke. Mukole nga abagula ekyapa, mukole due diligence. Omuntu ono bamuzaalawa singa akulekera n'akaana ako omanye baani abanaakuyambangako ku kaana. Bamuzaalawa yaani akola ki? Akola mulimu ki? Mulimu mukulu nnyo. Abakyala tebafuddeyo nnyo okumanya bantu wajja bafa, balaba appearance. Ennaku zino abaana ab'obuwala mwettanidde nnyo appearance. N'abandi badde bagenda bakuba bloka oba ne bakola emirimu eginayamba future negiyamba n'abaana baabwe. Nabo bali mu jimu bakola buli obutafaali bw'oku mbuto bwe mwagala six pack appearance yeeyo, obuto luli kuli flat buliko obutafaali ebirevu abisaze bulungi. Abamu beeyerusanga mmwe mulwanira bizigo ngoloza nti ofunye musajja. So nammwe abawala mubeeremu amagezi. Ekibuuzo kyange ekisembayo ku saidi yo ng'edda eri mami kiri nti ebitambula Katikkiro abyogeddeko mapu okuba nga kwaggiddwako Buganda. Kigambibwa abasumba mubadde musirise nga temuvuddeyo kuva munanga. Oyinza kyogerako kiva ali mu Buganda? Abasumba tetusirikangako naye sijja kwogerera balala, nze nja kweyogerera. Naye bulijjo ngenda okuvayo njogere ku kintu, mba njagala njogere ku kintu nga ddala gyekiri nga kya musinzi. Naye kati nze okuŋŋamba nti bugingo sirina maaso ng'ate nkulaba. Bwe mba nyina ebyokukola ng'era Katikkiro bw'agambye nti bano baagala kujja bujja bantu ku mulamwa. Kati omulamwa gwe tulina Kabaka waffe mukimanyi mwenna yali agenda naye Mukama n'amutuddiza. Omulamwa gwe tulina gwa kumujagulizaako. Omulamwa gwe tulina gwa kudduka misinde ate ayambe ku balwadde ku ssente ezinaava mu misinde. Ate ng'otugamba nti Buganda teri bugwe oba oyimiridde olaba waavuddewo gy'ozuukuka ewo si we watuufu. Kati sisobola keera gamba nti nve ku njiri gye mbuulira nzire ku bantu abatubuzaabuza nti Buganda teriiwo. Buganda weeri, ebitundu bya Uganda ebirala weebiri, Uganda weeri. Ogamba nze nganze njagala nnyo okwogera ku kintu nga bwe nakyogerako ddala nja kuba nkoze sense naye amaaso gange ngalaba tonga masigalina, nnyindo zange nziraba tonga matiziriiwo. Lwe tulizuukuka nga tuli walala nja kulekayo n'enjiri mbaga ndi bannange ono twasibidde mu Ethiopia naye tukyaliwo era tuli mu Buganda. Buganda weeri, Uganda weeri, Buganda weeri mu Uganda yawa. Kazireke imami tafunika nno naye ke tumufunye terigo bami leo ke tukufunye okwata era kukwata bukwasi nine okasako kwatira awo kwate mwe teka bali mukama yebaze obulamu buli butya kama tukumye tumwebaza tafunika ke tukufunye tutandikirawo. Amina. Abaana bakutamyeko omugambo ku mutala guno obadde obulaba? Badde nsaba obuŋŋambe. Bakugamba mbu osulirirwa. Okusulirirwa kyekitya?
kusaba yonna tufuna omusumba omusumba. Munnanga ate abasumba tebava mu kuzaalibwa, tebabazaala buzaazi. Abasumba Katonda ayita buyisi n'ateekako amafuta n'afuuka omusumba. Naye ku nsonga ey'okuzaala, omanyi olubuto kyekintu kye batakweka nga abantu basobola okwekweka nti alina siriimu, alina kansa, naye era tuuka n'omanya olubuto tebalukweka. Omuntu asuliridde naye alabwa, si kyo? Era ebiro ebinaatuuka nga byakuzaala kuba kuzaala. So tulinde ebiro ebijja otubuulira. Yes. Ekisookera ddala abawala engeri gye basobola okwerindamu okusookera ddala kwe kuyiga okukola. Omwana omuwala bw'aba takola talina option, ajja kwesanga ng'alina ebyetaago wabula amuwa ssente waali oluusi nga na mulwadde. Kati bw'oba tolina bargaining power osobola okubeera nga buli muntu kyonna kyonna ekijja ogenda nakyo. Kati ate nabo beeyongera okuba nga bamanya nti n'oba ofunye omuntu keberebwa. Ate n'abamu abawala ng'ofunye olubuto kirungi ate bw'omanya nti olina siriimu n'olowooza ne ku mwana gw'ogenda okuzaala. Genda bakkebere ng'oyi lubuto. Bw'otegeera nti olina siriimu, kola abasawo be baba bagambye, bw'oba tolina kuyonsa toyonsa. Osobole okutaasa ate generation eba egenda okuddako. Naye abaana abawala bagende bakole, balekerawo okwagala ebyobwerere, y'engeri gye bajja okweyambako okulamisa siriimu. Togerako ku muwala wa Grace Kai, sooka okwebaza. Amina, twebaza Mukama. Omwana ali mu international school. Senga bannakazadde b'omutala basanyufu. Twebaza Mukama. Twebaza Mukama olw'ekitiibwa ekyo. Sookereko ku mbeera gy'ayitamu. Abantu bangi bavaayo ne bagamba luli ng'akyali mu mikono gyo Grace Kai yali amusomo. But right now mu nsi biba bingi n'engeri gye tubikwatamu ffenna engeri ziba za njawulo. Katonda ekisa kiba kya njawulo. Kati ng'omuntu aba n'ebisoomozebwa. Kati oluusi bimusukkako, ffenna oluusi tubaako mu mbeera n'etusukkako ng'embeera yembi. Naye nga ye ng'omuntu si mubi. Ojja ssanga nga ye eryo kubo lyakutte, ate ekirungi si mutemu, byayitamu bye bya bulijjo. Era ezo ffeezi ffenna tuziyita, ate ffe abalokole omwe muva obujulizi bwaffe. So kyonna kyonna kyali oba kyalina okubeera, Mukama ajja kikola. yatugamba gwe ne musumba mwaba kusobola Teri si kusobola nno. Buli muntu mu nsi ayagala okwagalwa. So omuntu yenna bw'ayagalwa kyangu okufuuka ekyo Katonda kye yamutondera okubeera. Naye ate ffenna ye tuba tumurejectinze nga tutunulira bibi byokka, kizibu omuntu ate okutereera n'okukyuka. So ffenna tusobola muyambako nga tumwagala, nga tumusalira musango, bijja kuggwa byonna bijja kutereera. nga tumaliriza oba kati oyinza okuba nga Grace Kai oyo muwala wange mwagala nnyo kyenyinza omugamba era musabira naye akimanyi Mukama amunkuumire amutuuse ku birooto bye n'obulamu bwonna butereere. muwereyo obubaka ng'omuwala we ate ekiseera kino tulimu era ku ludda lw'abaana omuwala. Grace Kai tumusabira naye asaba ekirungi ali willing. Situlabangako omuntu ali cooperative nga ye nti at least omwana tatutawaanya kati ate ye mwana mukulu buli lwayagala okujja eka eka waggule. Ate era ndowooza abantu bamujajinga bubi. Abantu bangi abalina obulamu obusinga n'obubwe okubanga bukyankalanyemu naye kubanga ye serebu ndowooza nga bamukiyita kati mulekerera obwammwe ne mutunulira obubwe muve ku bulamu bwe ajja kutereera. Ensonga esinga obukulu